tukwanirizaako nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyomunyo live ziri ya 3 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Tugenda kitandikira mu bitundu by'Ekanaland eyo mu kusaba okwaleero kwa buli Sunday omusumba House of Prayer Ministries International Lozes Bujjingo gyasinzidde nazzaamu abantu amaanyi n'essuubi akugamba nti buli kyokola bulijjo teweekwasanga nsonga yonna ateekamu amaanyi go okulabika nti okifunamu ebyokwekwasa bibeere bitono wabula kozesa emirembe egiriwo okuba nti weekolerera. Katulabe enjiri bwetambudde ate mu kusaba kwa leero. Mu njiri y'omusumba Aloysius Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International mu kusaba okwa buli Sunday akubiriza abakkiriza okulekerawo okwekwasa. Katonda teyali wa kukuleeta mu myaka gyadda mu mirembe gya Dawudi chwa tuwandikoze okolera mu guno omulembe, okolera mu guno omulembe. Teri kintu ky'amagezi nga kusalawo okukolera mu mulembe oguliwo gw'olimu, kubanga Mukama yandibadde yakuleeta ku obote wanu. Niraba bw'ozaalibwa ku mulembe omu7 kati leka kudda mu mulembe omu7 kwogeza birimi. Omusumba Bujjingo agamba bannabyabufuzi bazze basimba ebitooke mu makubo ga Kampala n'emiriraano nga bagamba omulembe guno wavuwaza abantu naye nga bo bakoze bagugumula bizimbe enkya n'eggulo. Bw'oba olinamu amaanyi genda okuba ebbulooka olita kulima nga mugende musimbe ebitooke mu koolaasi. Oba nnyina gwe njogera naye ono aliko si yakuwadde obulamu ne gw'oyagala gye naye tagaba bulamu. Katonda yagaba obulamu kati akutunuulidde agamba nere kino ekimmonde obulamu kibukozesa ki? Muŋŋambire nti bw'oba olinamu amaanyi genda oyoze engoye ku kitundu. Bw'oba olinamu amaanyi weeyazike ekifo okubirewo amataffaali. Bw'oba olinamu amaanyi genda opoote noonya gye bali mu kuzimba. Buli wantu wonna bazimba. Omusumba Bujjingo ababuulidde ku biki ebyamukomyawo nga kwe kuzibula abantu amaaso. Oli mu mulembe gwo ate ogamba si gwe gugwo. Oli mu Uganda eno weesiriwaza mbu olinda Uganda empya bagititte ku mmeeri. Eno bwekulema okukoleramu ojja kuva mu nsi nga tokoledde mu mulembe gw'ogendera mu geena ya bwereere. Katonda akuwadde obulamu kati bukozese kati. Abantu bonna abataakole baba n'ebyekwaso ebitabamanyi na bamanya. Kubanga abantu bangi kati abali mukuliza enjiri no nga weekwasa mu7 katamanyi na kumanya oba mu Uganda mwoli. Gwe wenyini twamumanyi physically, omanyi bifaananyi, omulaba ku TV ate tamanyi nti oba omulaba. Naye nga bw'ofuluma omuzigo ogamba neiba oyo omusajja alemeddeko. Singa abadde ng'avuddeko omuntu yandibaddeko nekyeyeekolera. Wandibadde okkiriza. Stop living in denial. Munnabuddu Bujjingo agamba nti buli kigambo ky'oyogera kikutuukako n'akubiriza abakkiriza okweyogerako ebirungi ku bulamu bwabwe. Lekeraawo okwekwasa. Stop living in denial. In fact, ali mu denial era aba ne ssente naye yagula mu birala. Enjaga tebagigaba bugabi abantu bagulangule ate eri ku ssente nnyingi. Omusango oli yeewunza agamba ensi egaanye n'anoonya enjaga. Omwenge tebagugaba bagutunda, enjaga bagitunda. Buli kintu kyonna omuntu kyaddukiramu mbu waliwo ebimutaakalanyiza kyakugula. Lwaki ezo tozisonda ogule puluti? Kino kyenkusaba olwaleero otegeere nti oli wano ku lwa Katonda. Buli kyoyatula kakasanga Katonda kyayagala oyatule. Abamu ku bakkiriza abatandika n'omusumba Bujjingo nga tanatandika buweereza obwa House of Prayer Ministries International nga bano bali mu bitundu ebyenjawulo bamwegaseko ne beebaza Katonda okumutaasa ebyaliwo omwezi oguwedde. Mulabe sitaani kyeva ngambye ti sitaani musiru nnyo abadde atandikirawa. Tewali teyandisobodde ate tejja kusobola mbabuulira amazima.
mukwano gwange ajja kuwangaala paka mukama mwenyini lwalituusa ekiseera buli sitaani lwanaakolokoka ajja kukolokokera ku maanyi ga Katonda azikirizibwe kubanga tukyamwetaaga afe abakadde naamwe abavubuka mukyamwetaaga n'abaana be muzaala bakyamwetaaga n'ensi yaffe yonna ekyamwetaaga ekigambo ekisyazi kintu kibi nnyo mu maaso ga Katonda. Ku Lwokuna nga tugenda kukomawo eno omwami wange bamuwa promotion ku mulimu gy'akolera. Ku Lwokusatu najja wano mu lukuŋŋaana lw'abakyala nalina akatuuka wali nankubira essimu n'agamba ate bamwongeddeko n'amayinja amalala. Kwegamba ebyamagero mu mwezi guno bibiwatuka nga mberenge. Era gwali wano esaala gyakusabidde nti abaana wali obatwalira mu taxi kituufu ffenna twabatwalira oyo nali muteekana ku boda boda nga katono naye nga kazitowo nabya boda nga bakeeganya okukasitula naye kati nina eyange n'omwami ayina ne mayina ono agenda kwevuga. Omukkiriza avudde embaale yeebazizza omusumba Bujjingo ne mukyala we Susan Makula okuguma mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa. So you are the first lady also in your own category. Mu maaso ga Katonda, he's a prince, you are the princess. Kama waffe yeebazibwe. Era neebaza Mukama nti olwaleero era nange ndi ku katuuti kuno era na graduatinze. Nkyebaliza Mukama era n'abaana abali eyo abadda ku masomero mwesige nnyo Mukama kubanga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So fenna we twesiga Mukama tetugendera ku bigambo by'abaana kuba mu masomero eriyo ebintu bingi naye twesige Mukama era tukulire ku ogwo omusingi tujja kuwangula. Abajjukiza nti Sabbiiti ejja tebasubwa okusaba kw'abafumbo ku lunaku Olwokusatu si nsonga oba obufumbo bwabwe bwabutukuza mu kkanisa era abazadde abazzaayo abaana ku masomero abasabidde Katonda bateremu obwangu bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kusaba okwa buli Sande. Byatumwebaza Godfrey, Soroti TV, Omunya.